Let me tell you, bayombera mufu. Mpuuga ne Bobi Wine bonna bayombera mulamba. Bayombera mulamba. Yes. Ani yagudda. NUP kibiina kye NRM. Kimaze okusabinga papa siyasi. Sikikakasa. I'm telling you. NUP was started by NRM. People. Abali batidde nti Museveni bwagwa bagirawo ebyaffe. Let us make it. Mugaso gwacho guwedde. Muhozi bonna bapolitiketing. Olowooza si ono yomuvumanga n'amukuba obutambi n'asasula monitor. Si ebyo abooluganda bita. Blood is thicker than water. You will reduce this man who has been undermining Muhozi ng'agenzeyo nga beekutte mu ngalo. This is why bw'olaba nze ebyamuwoza ebyo muvinga nnyo namuwagira oba banakunkubira waffe essimu tigakati gwe tebakulabye era akaye naye mbaga nze nkyamonitalinga muwoza mmanyi muwozi lwanajjanja kujja naye bano abali excited balina political dances no nkimanyi kuba nze ndi mwogezi bwako budaala kati nvume Museveni nga Kasolo bwavuma Museveni nti ono agenda onadde kakati kanaye bwe kiba kyekyo nina okuteiringa communication between Museveni nga semuyinjali Museveni okuyimiriza ekyamukozi n'atemerwawo. He's in charge for 2 years ahead. I see. Yes, kati nze sikola nga Bakasolo, sikola nga Balamu, sikola nga Bagasumba. Hapana, I move cautiously. When Muhozi goes to Masaka, I go to Masaka. But what I know, nti boche babakoze bana abana ababirimu. Mpuuga Tawangulangako Kalulu Masaka. Baba simbawo babiri n'embidde. Omwana wa omukazi Balvat yaleeta omwana we. Baali tebamuwadde na mulimu. Museveni n'amutwalira akayi ne bamulwanyisa. Bamulwanyisa mbu aganye ebyakamuswaga. Taati Ugalo. Ne bamulwanyisa. Le bamugjayo Kalangala. Woteri ye baajooja. Mpuuga has never won an election. How come that Mpuuga and this man stood in one constituency asking a chairman of the Electoral Commission, NRM? How come that in all areas that constituency bajigula opposition? Kuba akatambi akebokede olabe kyebogera ku Mpuuga. Kyenkugambye kaddemu. Yes. Okay. Yes. Nze simaleka kwera byawalala. No. Kakati side tujifunye si yakulu. We have a side that completes work, files, in time. Yeah, Magambo. Yes. We don't need the delaying tactics with the DPP's office. Who is a judge? The DPP should revert back. The DPP should be a policeman, a senior policeman in Somalu. Yes. Ngatijirwawo. Na yono omukazi omukola mujja ayagala kufuuka akulu. If the files are complete, emmere eyidde ate tulinda tuli mu kisiibo nti yaddaku tugireka. Side has completed the investigations. The file is complete for Katonga's wife. Why should the judge, on what ground should the judge give a bail when the case is complete? Because normally we have been having my lord, investigations are carried out, have been going on. Why do you arrest me before the Gatoina? Kati echo side director achikubi. A new director of side Biabalamus. Nakuba DPP. We should support the new side director. No excuses. Kazi omukalamu jali mekuzanyira mu bintu. N'abalamuzi bali mebizanyiramu. Where I support them delaying tactics. You arrest me, if you arrest Mirundi, try me. Era ffe Amawulire tukugamba. Take me to court. Sinta kanti nta. Take me to court abantu bawulira omusango gw'omuvunaana. Take me to court. Today, the new side director and his directorate complete investigations in time. So where does which excuses does the judges and the DPP use to delay cases? This thing called backlog, where judges are not enough to handle. Why don't we create a flying judge? Why do you have flying squad? Hey, why do soldiers have a division court? A what? We should have also criminal judges, a team of flying judges.
You don't need to go to circuits. No, it's not just circuit. We are tackling a problem that affects the country. We will come here if everybody is murdered. I see. Abaganda bakanti wichitalirire nyina ntirinda buche. If an animal is your mother, you go to somebody else, you say, no, let us wait in the morning. Kubayita uli abulumi bwa nyina. DPP singamu mpokota ya muyoro. Singati babiddamu. Singabala muzina baba bina. Waliwo omulamuzi kankubuli. Omulamuzi yasiba zizinga. Omwana we bali bamusi. Bwe yalaba zizinga nga bambunana mada nga taliyo. Mada tiyaliyo. Bapunana zizinga. Ng'omukazi samulabangako. Baagala kubbatta kali. Naye omulamuzi yamusindika ku life. Why had lost? Ekyenda yali akibuliddemu. Waliwo omulamuzi wano abasirikale b'obuti bamukwata ku panda gaali. Yali mukazi. Teri gwe bamutwalira musajja akutte mukazi gwatawanika kalaba. Yes, tukita impasse. DPP kati kyekizibu kyaffe. DPP is the problem of Uganda. I see. Nti president yayise n'omusajja n'amuwanisere. I heard my sources in the State House. Nti president yeebazizza omusajja ono yagenda okudda ku nakyambadde. For the first time omusajja yakwatiddwa. Omutemu is recovering. Ate DPP ajja kuba obuyinza nti okiddire the gun musaketi tewali mulamuzi tewali ki no oyogondi chief justice nasali yamugamba nti I don't have judge lasigale kuki but betika me cleared this has have a court is a court umulamuzi mujeyo umulamuzi promoting nga yawozeejo kakuddewa zivugiddewa inagende eyo obaje wooleza n'abalamuzi basatu flying squad nga koti maaso nesi tujja kukkiriza bureaucracy no judges bawoza bakalo ngango mingi yandolinga mu kaseera waliwo ekiri obvious case must take a precedent see a holding case we cannot allow a situation Olyokulu yali akolagana nabo. Kakati this one, yagala ye Museveni yamuwamba. The man is a soldier, very effective. Abakole de misango fire. We shall not allow with the DPP. Fabatati kufa. Tujje kumubatu mujjewo. These cases, ewange barumba yabe ebijambi. Nti basa abana bange ngomboyo. Anti tujje kutoyika kasajjaje ewoza bakalogovu cases. Fenga tuyina olutandire batwi nga tubata tujja kuba abantu batti his suspects will never enter see an inside of a courtroom. I see. Oba an inside of a police cell. Bwetutyo ukitambu era nze nabagambye bayisa abasirikale bano bakole statement nabaga sigenda bali abawonawo beba abantu alabagambe twagenda mukaaga basatu yabasamiza bano abawonyewo bemba mundeetera bempoza nabo naye mbanga zite bali temubalina abawonyewo nga temubalina sigenda ku police sigenda kukola statement utambudde olulako olwaleero ne mutabani wa Moli n'abatumirundi tubasiibudde mweraba kangende wa bugingo.